Akakiiko akafuzi ekibiina ekifuga omuzannyo gw'okubaka mu ggwanga kati kali mu katu oluvannyuma lw'okulemererwa okubaako kikakola ku kalenda y'omwaka guno. Nnantebe w'ekibiina kino Suzana Neka agamba nti bukya bazziba mu ntebe talaba kye bayinza kukola kuba kalenda esibiddwa lwa ntalo ate ezibutikidde omuzannyo guno. Okwogera bino abadde agenze mu kibiina ekifuga emizannyo mu ggwanga National Council of Sports okwebuuza ku kibasibye engeri gye bayinza okukisalira amagezi. Okuva NEC gwe yali avuganya naye ku bannantebe Rosette Kala lwe yateekawo okwemulugunya kwe ebintu byesibye mu kibiina kino. Twali tulinde National Council of Sports tuyite ne mujje tubawe office. Naye kati twakewubawo n'emirundi esatu ku National Council of Sports ne tujja tubuuza tebatubula kituufu kiriyo. Okujjako kati lwe tugambye mbu aba interim balina report gye balina kuwaayo eraga ebyetaaga kukola byonna ne bye bakola ne byavaamu byonna naye nakati bakyaganye okubawa report. Ekintu ekisinze okunyiga akakiiko akafuzi kwe kuba mu bammemba mu kibiina ekifuga omuzannyo gw'okubaka mu nsi yonna tebaliiyo, ekyafrika tebaliiyo ssaako ekyamawanga g'obuvanjuba bwa Afrika. Ekibiina kifiirwa nnyo kubanga kati liigi ya Uganda yandibadde yatandise dda. Ekyokubiri tuteekwa okuba nga twewandisiza mu kibiina ky'ensi yonna ekifuga omuzannyo. Deadline yayitako dda ne batwongerako ne batuwa ne bonasi y'ennaku endala nakati tetunaba kuzisasula kubanga tetulina bwe tusasula nga tuli mu office. Ate bali aba international bodies tebakkiriza interim committee. Kino kitegeeza nti okujjako Uganda okuzannya empaka ez'okubaka ez'okwesanyusaamu tebasobola kugenda bweru okuvuganya. Mu ngeri emu nerijja ekibinja ky'ababinywera tesobola kutandika olwengera akakiiko akabadde kaddukanya omuzannyo gw'okubaka gye kakyalemereddwa okuwaayo ebiwandiiko ku babadde baddukanyiza emizannyo guno. Ko akakiiko akafuzi akalondebwa gyevuddeko kagamba nti kasobola okunoonya ensimbi esasulibwa mu kibiina ekifuga omuzannyo guno mu nsi yonna ssaako ekyafrika ne East Africa. Joswanja, Best TV, Kampala.